Enkuba ebadde efudima mu disitulikiti ey'e Masindi ensangi zino eresa abatuuze abasoba mu 200 bali mu kusoberwa olw'okwonoona eby'entambula. Enkuba eno yaleetedde olutindo olwawula eggombolola y'e Budongo ku Nyantozi okugwamu nga ssaawa eno abatuuze baataddewo miti okusobola okutambulirako. Bridge, it is a big problem. Truly crossing now from Nyantozi sub-county coming to Budongo, you can't cross. And you find the economy now is down. Okusinziira ku batuuze tebakyasobola kutwala bintu byabwe mu katale so nga basalawo okubitundira awaka biseerebwa ebitagambika. Asida ya barabara yake saa ya mvua hakuna kupita sokoni, masulezi yote iko ngambu huko, watoto nasumbukana kidogo yetu sina leta sasa pandi kununua vile sasa bei ya kitu mwenyewe vile hakuna sasa kachuli iko 300 kitu unatoka kutoka nyumbani. Byo ebyokusoma abazadde n'abayizi bagamba nti basanga okusomozebwa okusala amazzi gano naddala mu budde obw'okumakya. Then if you reach here you will have to, for us who are old enough, we can first remove down the shoes. You even end up removing the skirt and the trousers since you don't want them to get cold, wet. Watoto vile kama nakwenda kusule vile mwenye mgweke na serera vile nanguka do. Sasa fasi siku binabaru tia kitu hiyo ono ozingia maji na kamota hapa. Bwe kituuka ku kyokugenda mu ddwaliro basoberwa anti tewali kidduka kiyinza kusala ekitadde abakyala b'embuto mu kattu. When our mothers get pregnant, to take them at the hospital, we have the near Budongo here, but our mothers, they are dying here because of poor roads. Health centers vile iko pande tunakupanga hapo Sauri, barabara hakuna mzuri. Abakulembeze mu kitundu kino bagamba nti newankubadde baagala nnyo okukola enguudo zaabwe bakyalina okusomoozebwa olwa ssente entono ezibaweebwa okukola ku bizibu byonna bye balina. Our budget is very small. We have about 1.3 billion for the whole financial year, and we cannot do all this in 1 year. Actually, some of this money could even be consumed on only one road. Omubaka w'ekitundu kino Kenneth Kiiza agumizza abatuuze ng'enguudo zino bwe zaateesebwako edda era zisuubirwa okukolwa mu mbalirira y'omwaka ogujja. As Parliament, we approved a 1 billion grant, special grant for districts, municipalities and cities. So that 1 billion, part of it is coming to the constituency of Bujenje, something about 500 million to do 2 bridges. One is the Siba crossing to Buliango Public School. The other is this particular crossing on Pumuzika Market to help us alleviate the big problem of a washed away bridge. Olutindo luno luwezezza omwaka mulamba nga luli mu mbeera eno kyokka nga lweyongera okuba olw'obulabe mu budde obw'enkuba.